abalungi abagalwa anansaba enamba ya Museveni namba 47 kikulu bulwenda bekigambo ekyo banaye 7 kinkolera ddala bubi oli namba 47 mbadde nga nti enamba ya Museveni nti banaye nga njigaba abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu mwebale nnyo okujja mbaaniriza wenna gy'osinzidde okubeera okulaba vidiyo eno nkwaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu webala okufissa akadde n'ogamba nti olina okujja ku ASP Asimowire Bible and Politics. Njagala okubebaza mwenna ababeerako live, njagala okubebaza abalaba oluvannyuma, njagala okubebaza abalabira ku YouTube. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo bwe tubeera nabo ekiro ku ssaawa 3 ku Facebook account nammwe tubateerayo ekiro. Waliwo omuntu yankola nambuuza wire ng'olina gaasi olina okukola vidiyo mmeka? Olina okukola vidiyo n'ekiro n'okola vidiyo n'emisana? Nedda. So ekiro tuli streaminga ku Facebook account nebeerayo live okuva ssaawa 3. So mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mubeerako buli wonna wetubeera. Njagala okusooka okuyisaawo kano akalango Legit TV genda olabe admin wange akunoonya. Naawe wenna amanyi nti obeera live ku Facebook nga ndi live wano n'obeera live ku Facebook admin akunoonya. Siyagala admin akola ekintu kituufu, tuyagala message etambule naye ate ne content tulina okugibeerako n'obwannannyini, okitegedde naddala ku YouTube. So ojja giteekayo nga tumaliriza naawe ogiteekeyo message etambule. I repeat, bw'oba omanyi nti oteekayo vidiyo eno nga ndi live n'ogiteeka ku Facebook yo n'ogiteeka ku YouTube channel yo live at the same time, please laba admin nga temunaba ate kutuuka wala, kuba tetwagala kukolidinga. Genda mu kabox ka admin mwenna yabanoonyeza. Siyagala ate tutuuka okuba nga tukuubagana. Gendayo mukaanye mulabe ekyokukola. Eyo department ya admin bw'anaaba alina kyakugambye please kikole. So neyanziza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tetubagana kuteekayo vidiyo muziteekeyo. Waliwo abazikyusa emitwe mutukola bubi naye gundi naye muziteekeyo. Naye ate mutulekereyo, admin asaba mutulekereyo obwannannyini obwa waakono please. Tubeegayidde tukooperatinge bulungi. Nsaba mukitegeere ate nange ntegeera kye muliko. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Legit TV genda onoonye admin yakunoonyeza ddala omuyigi n'owalinga. Gendayo omunoonye. Era ngenda kukiddamu mu vidiyo wakati, nkiddemu n'awalala, nkiddemu n'awasemba. Kubanga mumanyi kibuuka naye njagala okiwulire wenna agiteekayo live essaawa zino nga ndi live. Mu Gw'omunaana 12 tuyinayo Retreat California USA. Please do the needful. Maureen Skin Care kyekuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu, contacting Maureen Skin Care. Tuyina omuzimbi asobola okuzimbira. Mwebale nnyo, mwebale ddala mwenna abamutuukiridde. Azzeemu ku ssuubi bambi alina ebizibu bye ng'omuntu olw'okuba mwana wankyukakyuka yafunamu okulemesebwa mu bintu bingi, naye bambi mumubeererewo. Ajja kubawa amazima, mumutandike mpolampola omutesitinga olabe oba ddala n'aba n'amazima, kuba tusobola kumwesigirawo mu mulundi gumu maybe, naye mumwesige ajja kuba mwana mulungi. Tuyina n'omwana anoonya school fees ng'alina omulimu gwe ogw'omutwe, aluka kapeti, aluka ne domats. So bambi namuteekayo ku Facebook, osobola ogendayo no scrollinga n'olaba kapeti zetwateekayo, domats zetwateekayo, kuliko ennamba ye. Genda mu kabox ke omuwagire bambi afune school fees mu luwumula luno, agende asome adde yeeweerere. Ajja kukisobola kuba yatagenda kutumenya nnyo. Yalina omulimu gwe ogw'omutwe ayagala kumuyambako, naye bw'oba osobodde omuyamba kyonna ky'osobola omuyamba, Mukama akuwa omukisa. So
tumuwagire naye agenda asome. Mwana wa buwala ali mu senior 1, so tayagala kukomaawo, ayagala yeewerere kuba abadde amuweerera yamugambye tagenda kuddamu kumuweerera. So njagala tugende mu video y'olwaleero nga bulijjo obudde bwatukute kuba video yasoose nekutuka wakati nga tulina giddamu ebyawandiikibwa tetwabimazeeyo, twaliseeyo ekyawandiikibwa kya Yoswa essuula esooka. Olwaleero ziri ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2022 ne mbadde nerabidde okumentioninga ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi ogw'omunaana 2022. So eggulo twaleseeyo ekyawandiikibwa ekirala ekyabaddeko tetwakigenzeemu olw'obudde, nabadde nyina okukoma obudde bwe bukoma. So bingi nnyo byesaamazeeyo. Omanyi politics waali kati kano ke twayingiddemu kamakiwa politics abamu kajja batawaanya, abamu kajja bazzaamuko emabega, abamu mujja kusanyalalamu, mujja kupalalizinga sayidi, abalala naye nga abaakitegedde bajja kusigala nga batambula. Kati nammwe n'abatakitegedde bwe banalaba ekibinja ekinene nga kitambudde nga bonna batambula. So kamakiwa politics kano kajja banyiganyiga munda abeekaawo nga Besigye agamba nadda bannange nze nabadde mu byakusaaga, nabadde nnywa kacaayi, nyina platform gundi gye nkisomyeko. So mujja genda mubitegeera mpola mpola, bijja kuvaayo mu temufaayo kyemuba mukola, tusigale ku mulamwa kubanga kyenjagala mukkirize eno time yaffe era kyetuba tetwerabira oba kyetuba tukwata mu mutwe tetugeza ne tukkiriza time yaffe okutuyitako nga tewali kyetukoze. Omulembe gwaffe bwe gunaayitawo nga gwebaka, mbabulira mujja kukisasulira abaana bamwe. Omwana ali kugamba ekigambo ng'ozeeyusa oli bw'oti akubuuze naye bannange jjajja muzzukulu ne yakubuuza jjajja naye jjajja ogwo omutwe gwakumenyera bwereere ng'olina ekitwe kinene temwalimu magezi obulwe nekyogamba omwana. Omuzzukulu ajja kukubuuza mwali mutya ng'olunga basoma history wa Museveni ng'abaana bagamba jjajja waliwo nti munnange twaliwo awo n'atukuba tiyagaasi kakati awo ne tudduka kakati olwo nze nenziruka negenda eyo Bugerere nekweka eyo mu kibira ennaku 8. Tekiki jjajja nga munaye tetwogera abasajja baali bakambwe era nga bwe tubalaba tugamba abasajja baabo. Omuzzukulu akubuuze kati olwo nga gwe wali mukazi jjajja. So tetukkiriza omulembe gwaffe okugenda bwe gutyo okugulyamu ebinyeebwa. Tetukkiriza omulembe gwaffe okuguvungisa gubeere omulembe gw'abakakwerege. Tuyina okulaga nti newankubadde twali bakakwerege naye waliwo kye twakola, twatuuka mu lingi omusajja twamukubako si byakuddawo okugamba munnange baali bakambwe nga balina emmundu. Omwana agenda asome, bajjajjaffe abataali tebasoma gwe mulundi ogusoose okulaba ku mmundu naye nga balwana n'omuzungu wakala ndala gwe gusoose okugiraba. Byayogera tebabitegeera, tebamanyi kyategeezezza. Musajja mukambwe muzungu bagamba gino misambwa. Okimanyi abaddugavu basalawo ne bayimirira ne balwana n'emisambwa nga abazungu babayita misambwa ne bagamba naye tujijja twala ttaka lyaffe, tujijja kutugobawo wano wakino omusambwa tuguuke. Naye ffe tulina abanyarwanda baddugavu bannaffe naye abanyarwanda kye batukola kyetuba tusooka okukkiriza nti guno omulembe gwaffe. Ndi mu kumalayo vidiyo y'eggulu ntandike ey'olwaleero. Mukama atuwadde omulembe guno, ekyo kyendagala mukkirize naddala mu abakyaweddemu amaanyi. Jjo nakoze puroguramu ne mbyogerako. Omuntu teyalabye puroguramu wabula ajja mu kabokisi pasta nga tonnaba kuyogera ku bintu bino ebyabaddewo kuba kati nze sibitegeera njagala kufa. Ne mugamba genda ofe. Bwe bibe ebyo byebyagala okutta genda ofe. Kati ate nze nkukolera ki? Naye kyoba okola byogereko nemuza iyo vidiyo y'eggulu wagirabye. Sinabagiraba naye byogereko genda byogirabe. Omulembe gwaffe Musa, omusota gwa Musa guteekwa okumira emisota gyonna. Kati mu Yoswa Bayibuli egamba bweti, Mukama yagamba Yoswa bwati, gwe Yoswa tofaayo, gwe genda. Naye gwe genda ng'okimanyi wotayagala togeza n'olinnya w'ekigere
kubanga buli wono linnya ekigere nja kuba nkuwaddewo. Linnya w'oyagala wokka. Era senga Katonda, senga Yoswa yajja n'alinnya ekigere e Uganda, senga ne Uganda y'Abayisirayiri. Senga ne Uganda bagitwala. Yamugamba gwe ky'oba okola mu Yoswa essuula emu olunyiriro olwokusatu lwe nabawadde nti buli we tugenda okulinnya ekigere mu politics, buli we tugenda okusimba ekigere, Mukama ajja kuba atuwaddewo. Oyinza okulaba nga abataatwala Kayunga, Mukama yatuwa Kayunga. Oyinza okulaba nga abataatwala Omoro, buli we tulinnya ekigere Mukama ng'atuwaddewo. Politikale Mukama yagamba Yoswa gwe tofaayo, buli wolinnya ekigere nja kuba nkuwaddewo. Okuva lwe yayogera ekigambo ekyo, Yoswa buli we yayita, Yoswa buli we yayagala. Bagenda okulwana n'ekibuga Yeriko, Mukama n'abagamba bw'ati, ate bano bo temubakuba bukubi, bo mubaleke mudduke mwetooloolewo bwetooloozi bwe wati. Ne beetooloolawo emirundi 7 bbugwe n'agwa, ekibuga ne kigwa. Kiki? Ekigambo kya Katonda kyali kimaze okwogerwa. Mu byobufuzi buli aliwo, buli ali waali. Bw'onoosoma essuula y'okusatu n'ey'okuna, bagenda omukyala n'abagamba bw'ati, bannange twabawulira dda nga mujja, entegetege ne zitufamba. Mbadde njagala kumalayo ekyawandiikibwa ky'eggulu kuba nabadde nkireseeyo ekyo ekya Yoswa essuula emu olunyiriro olwokusatu. Buli wonoolinnyanga ekigere. Kyova olaba buli kibiina kya byabufuzi kyonna kyesibye. Kiki? NUP ekyerigiriisa eryawo kubanga omulembe gwaffe eryawo eniigiina nga seddume y'embwa gyeraga. Buli bweyagala yonna gyeraga, bulijjo yonna bayimba eyo yokka. Bayimba NUP. Yaani yakyogedde wa NRM? Ani yayogera? Minisita kye yali ayogera gugundi kulaali ya NRM. Omusajja yayogererako FDC gugundi yayogerako NUP. Ndaba Mukama naawe kana sorry se NUP si NUP. Omulembe buli we tunalinnyanga ekigere nga Mukama atuwaddewo, ne bw'olagawa, ne bw'ogenda mu baana abato, ne bw'ogenda mu bakadde, ne bw'ogenda mu magye, mmwe temulina chance yogerako n'amagye anti mumugatya. Nze atagatya kambabuulire, Yoswa ayina be yatuma okusipaayinga eri abalala gye baali batya. Basipaayi ne bagendayo ne bakomawo ne bagamba bannanga ate ekiri eri bali baatutya dda. Baatutya. Bagambye baatutya. Ate kakati kiki ekyali kiddako tugende. Ne bagenda. Kati mmwe gye mwatya simanyi mu UPDF, nze mikwano gyange bwe bansanga bakuba tamaamu, bagamba bannanga ejjamba afande. Abalala bantikidde, abalala bwe bandaba baatekena bonna. Kasita mwantuma mu UPDF. Ate wawa. Ate oba ngende embuya. Olwo nnyumize bombo. Simanyi makenke. Ate wa walala wongamba. Tewali mu UPDF we situuka. Eri simanyi mbulamiizi Kanungu. Sina gwe soogera naye. Ne bwe banaabakyusa, ne bwe banaabatta. SFC. Ntebe State House. Museveni ennaku ezo namukubira essimu n'agikwata n'asirika ne mugamba, Museveni, be a man enough, talk to me. Ne mugamba yogera. Museveni n'atya okwogera okumpa eddoboozi. Gwe noosaaga. Batekena omukazi yagamba twabawulira n'entegetege zaatufamba. Omugamba yogera, atayipinga butayipizi. N'omugamba yogera ombulire ky'oŋŋamba. Be a man enough. Tasobola. Kakati mwabatya mutye. Abamanyi kiki tuli, buli we tulinnya ekigere nga Mukama atuwaddewo. Ekitabo kye naleseeyo ekya Yoswa essuula ey'okusatu. So gundi ey'okubiri, essuula esooka olunyiriro olwokusatu. So politics kano ke tulimu wano bangi kabayuzizzaamu, naye musituke tutambule. Wakiri mugumire ku kintu kimu nti Yoswa tasobola kuwaayo Isirayiri. Ekyo bw'ono okitegeera nti Yoswa tayinza kuwaayo Isirayiri mu mikono gy'abalabe baayo. Ekyo kikumale. Okitegedde. Ekirala njagala okukuutira ababaka aba opposition ababaddewo
mwetereze kubanga eryali badde essanyu ly'abantu nti ne beesigazze atwegasseeko tufunye amaanyi wabula Miranga wowe maama tumulabye naye bannange nga tulabye amaanyi gaffe gafudde ki kakati ate ayinza atya okutuula ne okitegedde nammwe mwetereze why Yesu yasomesa n'agamba bw'ati ebyesittaza tebirirema kujja naye zibasanze abo ababireeta lwaki bakikwogerako lwaki bakikusuubira lwaki bagamba nti okubeera ni kugamba ekyo kibi kya saakiririgo ne mu puligatori toyimirirawo waliwo abakatuuki bo balinayo puligatori bajja kukuyisayo bakukubemu kibooko nga ziizo bakuyiseewo buyisi bwoti then kati oluvannyuma bw'omaliriza limanda bakweyimirire then ogende mu ggulu mbijjukira ebyo ebintu edda nga tukyasoma omugigi katikiise nga abijjukira naye waliwo ekibinga ne mu puligatori toyimirira tujja nakusemberawo bw'obeera wano mu kasenge ka puligatori oba osuubirayo second chance naye mmwe basajja mmwe lwaki mubeera aba opposition ate ensi neewulira nga ate mu opposition ate waliyo opposition entuufu era n'Omuseveni ajja nagamba za good za DP za bad za DP I do talk to FDC but za problem za NUP kati n'abantu bakimanyi kati lwaki munnaye gwe yali commander in chief wa opposition Kiza Besigye abantu nga baafa ku lulwo abantu nga bayiwawo omubiri ku lulwo lwaki kati bwe babagamba nti no Besigye wuuyo badduka ne bayingira amayumba gaabwe ne beggalira why awo nawo waliwo ensonga ey'okutereeza gye muyina okutereeza abantu okukkiriza bagambe kati nammwe ab'omulembe guno nammwe mwetereeze ekyatwala bali tekibatwala ensonga lwaki tulina bayibuli tugumire bali we baagumira we baatereeza we baagwa tutegeerewo nti kozi yajja avuga line koona we yagwa okimanye ekkoona ly'emaya lyakulanga esi wakiwulira era wakimanya nti awo Sekweyama we yafiira emmotoka we yamuttira wabula gwe nojja mu kkoona ly'ennabbinga n'olyoko oweta esi wenna ate ali mu waani zitabatya super custom yaba naye n'ebika by'emmotoka sibimanyi naye wano waliwo omuntu agenda okunsigamu emmotoka oba waliwo omuntu yampadde nte bannaye waliwo omuntu yampadde nti yange gwe wiri oba oyagala kuginona ginoni kwegamba nze nkomewo Uganda nnone nti nga Museveni annoonya nkomewo okunona nti naye gwe kuuma ente yange girunda ate ennyana yaayo nayo ojja gimpa nze ntandise gibala bwe wagimpeeredde bwe nzira ne nkusaba ente yange n'oginya omuntu yansizeemu ente wano waliwo abantu abatamanyi nti no basiga ente omusajja yangambye obwire nkuwadde ente saagisabye so gwe noova eri n'oweta ekkoona ng'okimanyi awo waliwo eyafiirawo okimanyi Masaka Road nzibu nnyo bw'oba tobeera buwama Masaka Road givugeko mpola bw'oba tobeera Jinja Road gigende mpola ezo enguudo bbiri ozimanyi okujjako ng'oli bw'oba mwana weebuwama ne bw'ogenda naye ate era ogenda weegendereza Sekweyama yali mwana weebuwama waffe wali oluguudo lwa munyiga so bayibuli etuyambako okumanya nti wano si nabbinga wano gundi we yagwa wano awo n'ovuga mpola n'oyitawo so kati mmwe aba NUP Mukama abawadde ekisa ne mumanya opposition ey'emyaka okuva 21 okutuuka kati wawe yagwa koona ki eri abalema okuweta biki ebyabalema okuyitawo biki ebyabalema okubuuka wawe baatereeza we muba munyweza wali we baagira genda mpola waakiri tusulewo waakiri awo tusulewo then tutandike tugende waliwo ekintu kye neebuuza abantu bano abaafudde amazzi embaali bazze nga n'amazzi gava eri bwe gati galinga mu mmotoka ne batomeregana amazzi gabatutte batya waliwo ebintu byendi mu kulowooza bw'abadde kiro bw'abadde misana kati emmotoka simanyi 7 abantu 180 bonna vu kiki omugga gwabatutte omugga gwaze gudduka misinde ne gubabika kugamba waliwo ebintu ebimu byesitegeera nkyabigattagattawo sibitegeera oba bino bigundi nabagamba abasajja bano bagenda kusaddaaka nga basaddaaka naturally nga natural disaster sibibagambangako
nyina ebintu bye mbagamba ne mubyerabira. Kwa kati emmotoka dereva yavuze atya ng'amazzi gajja n'agalengera ng'amazzi gakoze olusozi gajja ye n'agayingira. Yagalabye yagasanze gakulukuta n'agamba ayitawo oba mwenna ne mukkiriza abayise mu mazzi ng'owa ambulensi gwe nalabye yagize ambulensi simanyi najja bagyeripyeko ne ngamba laba bano mbwera nkaabe kati nebuuza amazzi gabatutte batya sikitegeera sinafuna muntu akimbuulira okitegeera. Tuyina okuba nga tukozesa amagezi mutuleke ate nammwe. Waliwo ebintu bye mbagamba nabagamba agenda kusaddaaka ebitoogo bigenda kusaddaaka emigga gigenda kusaddaaka ebbanga ligenda kusaddaaka. Mujjukira sekulitaraati eyo mujjukira nga mbagamba nti emiranga gy'abasiraamu gigenda ku Kampala mukadde. Mukijjukira nga mpooninga gundi oyo ani mufuti mubajje nakamuwa sekulitaraati emirundi egi. Naye mmwe ekikulu mwerabira. Sabagamba nti emiranga gigenda kudda ku Kampala mukadde. Ate RDC wali naye bannanga omulogo ayina emmere yetabulwa gwatta awo ngenda kujjawo nga ndi mu politics. Kasooke ngende mu secretariat zino ze nninawo entonotono ate tugende mu birala ebinaba biriwo. Now Museveni eno meeting yatandise sawa 5 ez'emisana eggulu mpaka sawa 8 ez'akawungeezi. Okuva sawa 5 mpaka 8 ez'akawungeezi. Museveni amama mbabazi Franka tumwebaze. Pineti simanyi Pineti oyo omuzungu Pineti ow'emmwanyi. Ba commissioners okuva mu URA, ba managers b'amabanka, Centenary Bank, Stanbic Bank ne Abusa Bank. Simanyi Abusa Bank, simanyi Abusa, simanyi Abusa. Omanyi waliwo ekigambo, waliwo olumu ebigambo gundi byesagala kulumba. Naye ekigambo kinabadde mpita sumbusa, kiri sumbusa. Kati nkimanyi ngenda kuddayo nkisome. Abantu bakinsomesezza bonna ne nkitegeera. Kakati nkimanyi. Ate sigenda n'okukyogera okujjako ng'oyambadde ssente. Stanbic Bank, ba manager b'amabanka ago Stanbic Bank, Abusa Bank ne Centenary Bank babadde mu meeting eno n'aba URA, ba commissioners ba URA ne bano ba minister bembagambye babadde ku mmwanyi. Museveni yagambye batwagala oba tetwagala emmwanyi ate ko zitwala. Parliament aba opposition ne Buganda befunvubidde omujjako emmwanyi naye emmwanyi agenda gitwala mu bigambo bye kuba kati ndipotinga meeting yaabwe. Emmwanyi tulino gitwala nga bwe batyo bwe bagamba. Era Museveni yabadde abayise okuba nga bamuletera ripooti mu ebyo bye yali alagidde okubeerawo. Kati nga bamukomezaawo ripooti bonna nga wa we kituuse wa we kiri kiki ekibulamu okukigusa. 1 bateeseza bwe bati emmwanyi abasuubuzi b'emmwanyi abagisuubula ku mutendero gwa wansi oguddako abagira paka ku byuma paka abagiguza abagitwala ebweru w'eggwanga n'abagitwala ebweru w'eggwanga nga si baabwe mwenna babakolera structures paka ku kyalo wansi. Museveni yabagambye balina okumakinga sure nga bafuga emmwanyi kubanga emmwanyi ye yabayamba okujja mu buyinza. Emmwanyi ye yatwala obote. Buganda yakizemu guno mulundi gwa kusatu bwe muba mujjukira meeting zendetawa n'ez'emmwanyi. Emmwanyi ye yatwala obote ye yabayamba bano okujja mu buyinza. Emmwanyi bw'ebeera ey'amaanyi bajja kuva mu buyinza. Omulimi talina kuweebwa ssente za mmwanyi. Emmwanyi ebeera etya mbukase ali wakati w'ennusu 68 ku 7 2 ku 7 mu makati awo n'agamba ekyo tekiriyo. Emmwanyi kase agende ku 3,000. Emmwanyi kibooko ye mmwanyi ey'ekikuta. Kibooko agende ku nnusu 1,200 mu meeting yaabwe eno. Wabula bwe bamala ne babalimba nti gavumenti etaddewo emyoga
musobole okutumbula embeera zammwe eza bulijjo mwenna mugaggawale. Wabula emmwanyi gy'olina ewaka Katonda emulisa ofune akasente agipulaningidde agitta, wabula abawe emyogo obukadde 7 mwongeze entunguuka ya buli kala, entunguuka ya buli kakimanya kiki babalimba teri. Museveni tayagalangako bannayuganda mugaggawale mbabuulire. Agambye emmwanyi egende kase agende ku 3,000. Omusuubuzi oli tafunamu, noono omulimi tafunamu. Emmwanyi yonna bagitwale. Wulira, bwe baba balemereddwa ogitwala mu palamenti, bagambye ab'amabanka omuntu yenna ali mu bizinensi y'emmwanyi bw'aba alina ssente ng'ayagala obukadde 10 bamuweeko 2, kitwale emyezi emirala 6 bamwongera 2 ku ssente ze. URA bw'eba ekiriyalinga ebintu byoba bigendo babiti bategeka emisolo mingi nnyo ate tebayanguwa bita. Bwe babikwata awo bakutambuza, genda olete gundi, genda olete ensekere, genda olete ekiku, genda olete munyeera, genda olete ekimmonde, genda olete lungube, genda olete ebyo bakutumetume ebintu byotasobola. Ogenda onoonye lungube. Essaawa zino waliyo omwana alina ensekere. Walabye gwe kati olwali waliyo omwana amanye ensekere. Nze ensekere zannuma wano nga wa white wano nga wa white bwe wati. Mubeera ku parade akasana akakesaawo 2 ako nezijja zitambula bweziti nezijja wano bweziti ne bazikulondako. Olumu taata yampita nambuuza Wile, konze wangi taata mukubo bwe bakubuuza nti oli mutabani wani ogamba ki? Konze ye afande Katongole nangamba jangu wano jangu. Yakuba nze nangamba kati olwaliro lwe lusemba okuba nensekere. Nakwata ejjirita n'alyo kansala k'enviiri kabumba, nakwata ekigogo nakisalamu wakati nankuuta bwati anti bubeera bwebase kuli n'abukuuta n'ekigogo bwonna ne buvaako. Nangamba olaba bw'ofaanana, siddamu okulaba ensekere. Nagenda okukula enviiri zaakulirako ensekere. Nakakasa nti ate nze siri keeki. Ekinzijako ensekere nali nzanya ne mukwano gwange nnyo yali mutabani wa headmaster, nga sebo headmaster yafa ku mwana we, omwana we agolola, omwana we anaaba. Oyo mwana namuba munyumizaako bamuyita Sam. Tuba tuzanya sawa zalinga nnyo obaawo. Nandaba nensikina gamba Wile bulijjo bwoti bwoli. Genda. Toddamu kuba na mukwano gwange. Bannange oli omwana nali mwagala, omwana yannumya omutima. Olina n'ensekere bulijjo. Nengende kale ngamba maama wangi Sam wanjaye kiki mbu nina ensekere. Bulijjo sikugamba. Mugamba wa maama nsalako enviiri. Nansalako enviiri nenaaba okuva ku olwo ensekere. Naye waliwo kati omwana wano oyina emyaka 17 kakati abuuza ensekere bazitunda wa? Mwanyumiddwa ku Uganda, musanze Uganda nga Museveni yagyonoona. Ensekere zonna yazifuuyira DDT. Obeera awo nga n'enjala ekuluma n'obwomereza. Nemwekebera ensekere ku ssaawa 4-7 ne mudda mu muti ne mwesekere. Issomero mwenna ssaawa yakwekebera nvunza. Ekyo nekyo nga tukyasulira school fees munyumiddwa ku Uganda mmwe. Wamma gwe labayo babagambye bwe bati emmwanyi buli step gyetuukako bagidireyingise. Bagambye aba URA ab'ebyuma babakoleko biri babakoleko emikolo. Bakusabe revenue ng'esinga ssente z'okola omwaka bazagala mwezi ekyuma kiggalewo. Galawo ekyuma bwe batosobola kuwa revenue. Bayavuwaze bonna basuubula emmwanyi. Gavumenti esigale nga yokka abakungu ba gavumenti nga be basobola okugula emmwanyi. Mukitegedde? Pineti yabaddemu mweno meeting. Ne beekakasa ab'amabanka ne babagamba babategere mu banka. Ab'ebyuma babategere mu revenue. Abasuubuzi babategere mu revenue. Kakati nga neeno abasirikale bwe babayigga mbabuulidde. Mujja biraba emmwanyi bagambye eveeyo mu 7 ekke mu 13 kase enkubika akakuta kati yakakuta bajagala mu 1200.
Now Banna Uganda eno yonna gye mulaba buli kintu obutonde bwa Uganda, wildlife ya Uganda, buli kimu mu Uganda kiri mu kukaaba, naye essuubi lyakyo liri mu ffe abantu, nti bwe twenunula ne tununula Uganda tujja kuba tununudde buli kintu, n'obutonde bw'ensi bujja kuwulira nga butowolokose. Kati muwulire ekiriwo. Mubadde mukyaka mbu Museveni alba golodi wammwe, mbu golodi amu ekiki ekinsibo sibanga ate ensekere enzongeddeko ne zigira bannange. Wulira, obutonde bw'ensi mubadde mukyali ku golodi, mbu Museveni asima golodi tabawa accountability. Bannange mbabuulira olwaleero bwe buzibanga Museveni kwali ku ntebe enkya tazibya. Bwe muba temusobodde kati ekiro okutambula kumuggyako, enkya tewabaawo omulimu ogukolebwa tukeere tuggyeko Museveni. Mbabuulira Bannayuganda, wulira, waliwo kampani eri Seguku nga ku Doctors Clinic, not so, bagiyita Fresh Cuts, ekola sausage. Kampani eyo yabanene mu gavumenti, yabanene mu gavumenti, tewa misoro, wabula mukanya kulya sausage. Sausage ze mulya zo muzimanyi gye ziva, mumanyi sausage ki? Mbabuuza, weddira embogo, tolya mbogo, wali olidde embogo ng'oggyeko His Excellency Kyagulanyi mu bijjeemu, kuba mujja kulowooza nti bwe njogera ku mbogo ye gwe ŋŋambye. Aha, His Excellency ne Mukwenda bo mu bajjeemu si levo yaffe. Aha, abo tebasobola girya. Naye bw'oba omanyi nga wali olidde ku sausage ng'olya sausage, simanyi weddira nvubu, olya sausage, walya envubu. Gw'olabirawo olwana n'olususu, ne weekuba kopagaalo n'osusumbuka, ne weekuba wanja machakala n'osusumbuka, kasita oli omuziro gw'osusumbuka. Wenno olususu lulyawo olutagala, va ku sausage, walya omuziro gwo. Abasajja abo gavumenti Museveni be bannannyini gundi eyo, simanyi Fresh Cuts, simanyi cuts, bagenda ne batta ensolo mu game parks, ne batta embogo. Buli lunaku balina okuleeta embogo 10 mu box body. Eki envubu, engabi, obwo obugabi bwo oba olunaku batta bumeka. Enjobe, simanyi weddira njobe, simanyi weddira biki, but ezo ze raw material za sausage. Abasajja wildlife bagimalawo. Mujjukira olutalo lw'enkula olwa gavumenti n'ono omusajja ono ani, kano bikoze bitya, Mugume. Mujjukira olutalo ani Reynolds, enkula eno ey'ennyindo, eno ey'ejjembe erimu wano ku nnyindo. Mujjukira olwo olutalo, agambye muzijjeewo, kale ate temuzijjaawo, kakati bateeseza mbuno bamwongereyo omwaka, nga yagamba myaka 10, ate akyababanja ezize, kakati bazikayanidde, ono azigaliddeyo mu nnyumba, bano bazze ne bamenya ekkufulu okugjawo enkula z'omusajja, naye n'enkula zigaanya okgenda, zonna azimumanya aziyita mannya, aziyise ne zidduka ne zibula, kati bakyazinoonya. Agamawulire mugajjukira ago. Olwo olutalo lwa sausage mbabuulidde. Naye bannange ekiri e Uganda n'obutonde bw'ensi bukiwulira nti waliwo ekitali kituufu. Awo nnyimirira n'empita empewo nnya ez'ensi. Abantu ne bagamba omwana yazuukusiza emisambwa, omwana yazuukusiza emizimu. Tukoowola empewo nnya eza Uganda zisituke zitembe omuntu, amagumba gaddeko ennyama. Ezeekeri 37. Eyo kampani Fresh Cuts, simanyi Fresh Cuts etumalidde wildlife. Museveni takomye kwonoona byanjigiriza byokka n'ebyobulambuzi.
nabyo nabagamba Museveni musajja mubi. Museveni alinga omuntu atunulira waliwo wama gwomukyala oyinza okubanga oliawo obwomubbo badde bukuta nogamba wange leka nenoonyezeyo omusajja omanyi sibiri abakyala nga bo basibya ennyama nagamba waaye ate kati mbeera nti obwomu kati nenoonyezeyo omusajja nenoonyeza omusajja nakusanga olina ente ezo ogenda kulaba nga ente ziggwawo ente ye azibala kiro buli lwaki nagamba nange ente eno terimu kiro nga 13 eno eyingira ekinaana eno tugigire ente nemuzimala yakusanga oyina ente 10 oluvannyuma lw'omwaka mu kifo ky'okubanga muyina 13 kakati muyina 6 newabula muli awo tonnaba nakukimanya nti ente ziri 6 kyokka ogendayo kiki anti munanga akwagala nnyo tuyagala mumunyeeza ogwerera tukimanyi kakati nsoose ekyo kubanga abakyala babadde bajja kunyiiga kakati nammwe mbambazaamu omugwa wamma abasajja mmwe bembadde ntegeeza omusajja oyina ebintu byo ogenda okugira buti ng'omukyala agamba ati kakati gwe olwayo nnyongogira lwaki bodaboda tetugitunda n'osigala awaka yakusanga olina bodabodayo wabula ye mu mutima alowooza mbu noobeera ogira naye nga takimanyidde ddala nti walayo obeera okola abavuzi ba boda obudde ekiro tebabamu munne bo baba balowooza mbu nno batubeera muki tubeera tukola nagamba nabamanyi lwaki bodaboda eyo togitunze bwena okomawo nnyogoza amatu bwena enfuufu naye bodaboda tekuswaza olowooza oyitiridde okunnyogoga tugitunde nawe n'ogitunda kapoloti kali maama ke yakuwa lwaki tetukatunda kati sinaba nakusiba nviiri akapoloti to nasoose ku bakyala temugamba nti mwe bendiko kisajja kyattu era nakyo nekitunda kigenda okwejjukiriza enkya ng'oli atemye lwajjukira nti kozi poloti nze agenda okuddayo ku muntu yagula poloti nga kuliko sigini kyayi gwe wanguza nedda omukazi ye yankola obubi ate omukazi ye yatunda gwe watunda oyo ye Museveni ebintu byeyesanga Uganda Museveni bw'aba mukazi kyakoze Uganda aja bw'aba musajja nga Uganda yanoonya omusajja ow'okuwasa newasa Museveni ngoyo mukazi bamuyita Museveni kyakoze awaka mugenda kiraba nga amaze okugenda nga mugge mpaka temukyali mu nsolo neegi mugambe ye omusajja bwe twamugobe yagenze n'ensolo zonna kwegamba embogo zonna yazitwala leero ate ayigganya embogo oba lwakyagulanyi embogo zo buli lunaku embogo 10 zirina okulandinga awo mu box body mbabuulidde kati mulinde ebifaananyi mulinde vidiyo kuba maze okuteekawo Abdulaziz envubu bazimaze mu nnyanja obutonde bw'ensi bukaaba bugamba bannange basituka ddi batuyambe wildlife begamba bannange oba kiki ekijja senga batuyamba omusajja atumalirawo ebisolo by'omu nsiko omusajja amalawo Uganda agibala mu kiro ffe tuli awo tutudde mbabuulira kitalo nnyo ekya Mutumba Nsereko Mutumba mmwe basajja mmwe ne bakazi mmwe bwe muteewa ebitiibwa tetugenda bawa bitiibwa mbabuulira ate tubawa byaki tubawa ebitiibwa byaki omusajja ali ku ddaala lya mufuti almost kubanga bwe njogera UPDF mbeera wa UPDF mwe kyokunda basimanyi ndi asikaali waliwo ekisajja ekimu ekisirikale ekyanjerege ebbomba awo kyali mu briefing ebbombon nkigamba waliwo homu asikaali agezaako okutumanyira yefudde atwogerera ebizibu gy'obeera twamutuma naye oyo omwana senga mumukwatako oba nenkwata wano omuntu amuwuliriza mugenda kukakasa nti nno akawunga kava mu kasooli kubanga n'olwo oluvubuka ndunoonya kendukwatako ningamba labona omusiru Musa yajja okununula Isirayiri nebubuuza yasanga Abayisirayiri nga balwana n'ababuuza mmwe ate nammwe kakati mulwana jjo nabataasa ku musajja ne mutta ono namubuuza ani yakugamba ati nno gwe mukulu waffe ani yabukuwa kakati ate ovudde wanango oyagala onzitenga bwe watoli watta omuntu wano n'omukweka guli n'omuzika mu musenyo ani yakugamba nti otulumirirwe ogusajja tegumanyi nti ndi mu kugununula
mbulu kuba guli muga uniform bwoba omwogezi wa Supreme Council oli Supreme Leader Biligita batya muzire mu Supreme Council yes okitegedde omusajja ajogerera omusajja gwe tubadde tulinda atubuulire bannange leero to omusajja alina obuyinza obuyimiriza Yidi n'agamba leero Yidi tejja kubaayo kuba omwezi tegwabonese nga yekka gwe tulinda atubuulire nsereko yayogedde kiwamma ku ky'omwezi tegwabonese embuzi mugizeeyo ku muguwa mugizeeyo ku muguwa Yidi teriyo omusajja alina obuyinza obulangirira Yidi laba bwe bamutwala naye bannange omuloga alina emmere yetabulwa gwatta naye Museveni nkusaba onnyambo nzitire Sheikh Guggwa nkuwe ssente Museveni I have 40 billions ze wabadde ompa ngenda zikuwa otegere nti nange ate nina ssente kati gwoza sina ssente kwegagga Museveni gwe bonda bulowooza sina ssente gwoza kinaganya ezo nzirya breakfast ezo gwezolowooza okumpa nzirya breakfast just one gwe Museveni osobola okubeera mu ddungu gwe emyaka 6 gye mmazeemu omanyi byendya vitamini tunywa nnyo buli vitamini gyoyagala ogenda mu dduka n'ogamba mpaayo abo vitamini kilo 7 n'owulira nga tulina vitamini chwa n'omugamba mpaayo vitamini chwa ensawo 2 buli kimu tugula kigule wano naye gwe Museveni osaaga buli kimu tugula kigule sente weeri sente diriwo wulira ngenda kuwa sente ng'onzitidde Sheikh Guggwa wali badde osooka Guggwa n'alyoka akitegeera agenda ozukuka ng'afudde ategeere nti si munyarwanda ate nti abanyarwanda abamu tebabeesembereza waliwo abanyarwanda abamu nga bw'omulaba nga yitenodde eri obadde ewaka si mu bubi gwedde ewaka weebake labayo mutumba omusajja gw'owa ekitiibwa laba wiiki ewedde abadde Kyankwanzi omwogezi wa Allah naye Museveni webale nnyo wadde credit abantu bajja kuddamu amagezi kubanga bwe tubagamba tebategeera Museveni yagamba banne mu meeting n'abagamba nze omulembe ogwange gwonna ngusobola ate temulowooza nti nze ngina n'okubakwatira ogwammwe mugufeeko nze ogwange tewajja nnema mu mulembe gwange bonna mbalina omusajja waliwo omusajja temwamulabako baali bamuyita Faaza Lukodo mutemwamulabako yali mu history wa Uganda 1876 Lukodo yasuulawo omulimu gwa Kristo gwa Yezu yasuulawo omulimu gwa Yezu n'agenda aweereza Museveni n'olwaleero twebuuza oba bamuziika oba ye maama Katonda yamuyamba ne bamuziika Yesu Tizerandi kubanga munaye waliwo ensi zino zisiŋŋana oba ne Yesu bw'alijja abeeyo be bajja otusooka mu ggulu tusange ng'ebifo byonna baabimalawo nga mu Amerika baagenda dda Switzerland kwegamba nga ye yafuna omukisa gundi n'aziikibwa ku mpimpi ne Katonda mbu omusajja omu yagamba mbu nno oba yayimba luyimba if you want to go to the heaven first go to Texas California where go to America bw'oba oyagala okugenda mu ggulu osooka kugendako mu Amerika niba sigenda mu Amerika nja kunyiiga mba naye mbabuulira bw'oba oyagala okugenda mu ggulu first go to California tuweya mulumanyi olwo oluyimba mwe bamanyi oluzungu wamma kwegamba ngina neŋŋamba nti oba era be babalisooka bo ne batuuka mangu kwegamba nga Lukodo ye yaweebwa omukisa mu basajja bonna waliwo n'omukyala yafuna omukisa mu bakyala bonna yaweebwa omukisa mu bakyala bonna Maali omutuukirivu nnyina Katonda yes okitegedde naye neebuuzaamu kwegamba ne Lukodo yaweebwa omukisa mu basajja bonna ye n'aziikibwa mu Switzerland kati ate bweba ettaka lye bwe liba liwoomerera kati naye ndowooza ali eyo awoomerera nnyo twalira bannange twalira kameme maama pulira ntandise okuwoomerera ennyo kati ali eyo oba yawoomerera dda anti Switzerland oba ettaka lyabwe balitabula ne mu kyayi kwegamba bo ne banywa bunywi enfuufu yaabwe sukaali
kugamba ngena nene buzamu Switzerland yo yetya waliwo ebintu ebimu munenga nze mbirowoozaako nga bwe mbiwulira. Naye omusajja oyo yalekawo omulimu gwa Yesu najja n'aweereza Museveni kye yamukola. Naye nga Lukoda amaze okufa n'omuyisiraamu sheeki naye n'asuulawo emirimu gya Allah. Kati ate waliyo ekirala ekigolodde kiyambadde kiri awo kikuba amasimu. Bannange ekyo kifu mukimpe. Awo Mutumba waavudde nze nsobolawo naye bannange omuluga alina emmere yetabulwa gwatta. Banna Uganda senga mwali mulina omutima ng'ogwange, senga Museveni talina minisita, senga talina RDC, senga talina wa poliisi, senga talina wa magye, senga talina mwana. Kubanga ndi mutabani wa Museveni. Waliwo olunaku lumu lwe nzijukira taata yali alina abasalamala. Nengenda ntuuka nga taata alina ekintu agenda kusiba abasalamala. Balina ekintu kye bakola ne bamwetondera n'agaana. Ssebo ng'abatwala ku poliisi. Namugamba taata bw'oba oyingiza abo abasajja nange ntwaliraako nze nali fuwamaani waabwe. Ne mugamba nange ntwala. Nange ntwala tojja yingiza abasajja bankabira ne bangamba munayiwire nga balina kukola apiiru. Ne mugamba kati nange nteekaayo. Ne ngamba wire nkugambye gende waka. Urayagala kuwulira towulira kye nkugamba. Ne mugamba taata bano abasajja nze nabantu Kabaale. Nabagamba wano Kabaale nze mumanyi ya Rutenga Ndego Kiyebe Mushanji Katobi Kitobi weya awo kuleke bunyonyi egindi muko. Waliwo omusalamala gwe nagenda y'okunona nga alina okusooka okugenda okwesikuba ekijinji awo nga waliwo omusawo w'ekinnansi awo nga ku muko era gwe natambula egundi emuko nga kuleke bunyonyi. Kulo lwe nayita awo nenzija nga tugoba ogw'omugga ne tutuuka ku nnyanja wennyini ne tugenda ne bamala omukuba ebijinji ne bamukuba ebijinji ne bamuwa ebikalakampa by'ebigundi by'olugave ebyebiki ne bamuteeka mu waleti ne bamunyookeza nga ndi wali ndaba saayansi n'ensirika naye nga namuwerekerako. N'agamba kati tugende e Buganda omanye Abaganda muli balogo kati tugende tugwisanye bwenyi. Ne mugamba taata abasajja be nanona ewaabwe abantu baabwe ne balaba nti nze nabanoonye tojja basira nange nyingiza tugende ffenna nteekaayo. Nangamba wiro olunaku lumu nja kuba emigo nkulemaze nkuliisize ku ttaka konze jinkube nga ndi nabo. Nabagamba mutambule mugende munviire mugende senga mbadde mutabani wa Museveni mbadde ngenda bajjako ekikwa naye maama oba nange senga nange oba si oba nange senga ndi bwentu nga ntambula mbigula ntambula simanyi nze na bwenti nkoonoka. Wulira omuloga alina emmere yetabulwa gwatta kati waliyo omusiraamu omulala ayambadde era ogenda bawulira mu speech. Ekifo ky'abasiraamu ate kitujjaako kiwa abalokole kuba abalokole engeri gy'obawa mu URA. Kati naffe buno bwa RDC bwe tubadde tulinawo bwokka kakati twongeze ekirala ekifo ekyo kiwe Sheikh Guggwa kuba kati kyo kimaze okutegerekeka ku kattiro naye kati n'amala kiwa Guggwa ojja wulira Guggwa ng'agamba omusajja Mutumba aleseewo emmotoka mpya wiiki ewedde babadde kyankwanzi naye mazima ddala Mutumba bwe guba si mululu bwe liba si ddogo bwe buba si busiru kiki ekyakutwalayo egyo emyaka kiki ekikutwala mu bintu by'ekisiru oli mu myaka gyakutuula kukuza bazzukulu kuzannya n'abazzukulu kubanyumiza biki ebyaliwo. Munaawe ogenze Kayunga bwe yatuuka e Kayunga mu speech yagamba bw'ati bana abantu b'e Kayunga mwagale nnyo Museveni ate mumuwagire nnyo musobole okuba obulungi. Mutumba abeera bulungi nkimanyi abantu be balumwa nkimanyi wano waliwo abantu baabalumwa naye mwe omuntu wammwe bwe mumulaba ng'agenda okugwa mu nnyanja temumubuulira mwamugamba nammwe mubadde mugudde mu bintu awaka waliwo emmundu emmotoka mpya ate RDC kaba banogole naye waliwo ekirala ekiyambadde kyagala kubeera ki RDC kyebugerere yambala ate mbabuulirira wano ne mubajja agenda eyo meeting nagiwulira ne mbagamba kati amaziga gagenda kusooka genda mwakola enkwezi tabannammwe naye kankubuulire nabbi Muzaata bwe yali afa yagamba bw'ati nsaleko Mutumba bw'abanga ngajja
mumuwanga kabulangiti kange n'akaleeta nti kubanga mujja kutwala ng'olugambo muzaata yakola bwati naye nze bwe bananzijawo just nkusookayo busoosi naye nsereko omutumba bwajjanga anti omanyi mu bayibuli eriddako mukama bwe bali baliwandiika bayibuli muzaata alibeeramu n'ekitabo ate Serwadda tajja kubeeramu na kitabo Serwadda tajja kubeeramu na kitabo naye abalisoma bayibuli eziriddako emirembe egyeyo mukama bw'ali bagitaddewo ng'alagidde ng'omwoyo mutukuvu asse bajja kusoma tubikule mu muzaata essuula ey'okusatu ng'ali mu bayibuli ne mu Qur'ani muzaata surati Al-Bakara nga naffe tugamba tugende mu muzaata ekyokubiri awo muzaata n'agamba bw'olyamu banna olukwe n'abeera akusoose busoosi naye bw'obanga ojja noono omuleeteranga akalangiti kakati bwe yakyogera wayitawo emyaka mutumba n'amutwalira bulangiti bw'ali ku makyamakya nga n'enkuba etonnya haleluya abooluganda mukama yeebazibwe muwulidde ekyawandiikibwa muleete eby'ekkumi n'ebiweebwayo temulyangamu bannammwe enkwe abaaka aba odi Kampala mwalyamu bannammwe enkwe ne mukola enkwe ezibakuba amasasi ne mukola enkwe ezibawa obutwa obubwe ye yabwenonedde ekyankwanzi wiiki ewedde abadde kyankwanzi olwaleero azuukuse bulungi nnyo nga mulamu oyo musajja leero azuukuse bulungi nnyo nga mulamu eno emboozi nkubulira ya mu kisenge omwana abadde ali awagenza okuwulira munda nga ebikopo bigwa ebiguna n'abuuza kiki n'adduka agenza okutuuka mu kisenge ky'omusajja ekisenge eno nkubulira first hand information naye mwenze munzanyisa waliwo abantu bangambye tuwe ennamba ya Wangadya mbu Wangadya agambye tukyuse constitution tuteekemu kubanga waliwo okwataakinga ba armed forces simanyi ab'emmundu kuba kakati abantu batandise okubatemako emitwe tuteekewo etteeka nga bakkiriza okutta naye bannange Wangadya nakulabirawa abantu ne bagamba bannange omukazi Wangadya wa human rights nno naye etteeka muliteekewo kyemugamba ye Museveni yagenda okulumba Kabamba yali alina etteeka erimukkiriza nti civilian ogendanga n'olumba balakisi guni n'ogikuba ne bwe munaateekawo amateeka ne mugasiba ne seminti ng'owaabakatali omanyi wano ekizimbe tekigwa wano ekizimbe ne kimala kigwa ne kabaka alizayininga obwakabaka nti ekizimbe kyagudde inginiya ng'oli inginiya waawe ekizimbe okwo niwe kiba kimaze emyaka 3 bagenda okukimenya mukadde wange ennyonda eziba wali obadde kiggwe ne bwe munaasiba etteeka ne seminti temwina kye mutugamba barakisi tugenda jjo Museveni namubuuzizza nteega abasajja ba baatutte emmotoka ekaluma erira nzibajjeko olyoka otegeere kubanga wano wendaga ate bannayuganda mwetegekera ekintu ekijja e Uganda awo mbabuulidde luli nakubira NTV negaana okunkwata mbagambe bannayuganda wonna we muli buli omu owandiikiddwa okubeera omujaasi wa Uganda Army ate mbabuulira mulowooza nsaaga nabuuza Museveni nteega abasajja bomba jjeko emmotoka bomba te nkuteereko omwakomewo akugamba enze emponyeewo nzekka abasajja babadde bakambwe naye omu ku bo ninga mulaba ku Facebook okwo oli omusajja mukambwe emmotoka zonna zikuŋŋanyiza n'aziteeka mu wallet n'azitwala olyoka otegere nti ate kakati nze siri keeki olowooza nakitegedde ntya nti waliwo emmotoka empya ez'amagye ezigenda okuva ebbombo kati tegeera nti bajjeno bo ba Uganda Army ekyo njagadde okukikugamba nti olumu ojja zibawa zibule tikyalumbuye ye yazze tikyalumbuye yantutteko obwogezi bw'amagye nze ensirise sinayogera ku bantu ababula n'emmundu tikyalumbuye yaboogedde kugamba kati tikyalumbuye ozze okutwala ekya spokesperson wa Uganda Army kansirike tebangoba mu university naye newuunyiza nnyo tikyalumbuye information yange nabagamba waliwo battalion egenda okubula battalion ogimanyi battalion namba ebule division namba ebule basindike division okunoonya division naye ebule saabagamba mwe mulaba Museveni kutekena enkyankomawo n'olwaleero keera
ne kulanchawo okomewo ku programu y'oluyimba lwo koma wotuweereza ejjamu akutte bw'oba ove no ku Jinja Road kakati tema bwoti ogende wa mukwano osale bwoti ogende ogwe bweyogerere kakati ate gwe omuntu akoma weno bw'oba eri eno bweyogerere kakati sala ogwe wa bakuli kubanga wano wonna egundi ekutte kakati gwava ku Mityana Road ky'oba okola teweetawaanya buuko oyite ku Jinja Road ezo zonna programu Museveni zitwale ekikugoba kigenda kukwata nkugambye eggulo sawa 12 wasimbudde emmotoka empya nezigenda erira kati toddamu kuta mmotoka z'amajenga sigwa zirimu kuba tezijja kutuuka wano wetulaga njagala ozeevugire gwe ne mutabani we tulabe oba munaazituusa kati njagala otegere nti twava wali embwa weeyotera kati tuligonja waakalira toddamu kutambuza atirali bwotyo atirali tugenda zitwala Museveni nkubuulira nno yangu yekigalo kati Museveni olina okubeera amuramaani ani custodian nga gwabeera wali gwe gwalina okuggulawo ogabe emmundu bwe kiba si kyekyo abantu boogenda okuwa ebigalo baffe nkubuulidde Kalama gye wateeka atirali genda kati gy'oba osula State House giveemu ojja kkera ku makyanga mu atirali temulimu kintu n'eki nkubuulidde anti wabijjayo kasijjagirwa n'obiteeka Kalama mu lusozi gutofaayo ojja kkera ku makya bakugambe osubiri afande namunayi naawo kakati we don't know what to do so all police disappeared. How disappeared when eno omusiramu gundi omusiramu wano Mwarabu ajja n'abuuza where is the security agagamba when is the security when n'omanya kubuuza oliwa kati ne Museveni ajja buuza when is artillery I don't know we are sorry kanve ne ku mutumba nsereko yagamba abantu beebugerere baagala ennyo Museveni atuyanye n'atuyana salagamba ati waliwo obutwa bwe bagenda obbambaza mu ngatto nga butuyanya mubujjukira nga nabwogera erinnya wano babuyita batya obwokutu in fact buliko sweating what video eyo mugijjukira eyo y'obutwa obwo obutuyanya atuyanye na omwana agenza okutuuka nga muzeeyi afa ne bamukwata omwana namuto namugamba kiki namugamba I'll be fine kyekigambo kyasembyyo okuyogera I'll be fine you'll be fine yes I'll be fine namutuuza bw'ati nawuliranga ekintu ekimukwata ku sayidi emu nakka bw'ati nga yeekutte sayidi emu bw'ati nakkirira ku ttaka ku buliri bw'ati omwana n'amwebasa n'adduka agenda ayite banneyiba bagenza otuuka okumuyoolayoola kumutwala Lubaga ng'atemye kati oyo ye Museveni gwe mbasomesa naye kati oyo yagenza omutta ng'amanye replacement aweekayunga wakamala okukwatibwa omusajja mulamba ne bamutuga ne bamusitula ne bamuwanika waggulu n'akeera ng'alengejja omuntu ayita bagamba eno mboona kika kyate yawanvu wawe tisimboona muntu nga yalengejja mutabani we yagamba nedda guno si muyembe ono si ffene ono taata bannange ate bannange ono taata nga ddala taata naye abamu bagambanga omanye ebintu bya Uganda byakyuka mbu olusuku lubala amatooke mawaate kati bagamba ffene w'ennaku zino ono ffene yamwambazaako ekkanzu anti enkima zaakuno tezimulya banne ng'omusajja bamutuze ku makya ne bamuwanika waggulu kati baleese RDC ku makya mbabuulira mmwe abantu beebugerere bwe mutakwata omusajja oyo Kalangwa alina muganda we mbu yakulira baveterani bonna mu Bugerere ffe tujja bibabuulira mubajje teeke cover nkugambye omusajja yabapulaningirako bomu kuyidi ewedde era mugende muli embaata zammwe mukakasiza nti Museveni alina ekintu kyayagala awo ku Kampala mukadde bwe tubabuuliranga ebintu temuwakananga ekirala obudde nga bugenze Banna Uganda
kambabuulire ekintu kye tulina okukola anti twagala solution. Ebintu byonna bye twali tutya bye baawaananga Museveni mbu kafulumu byo twamulumba guno omulembe gubimulumbyemu ne gubikola ne gubimunyiya n'atuuka n'okubijjawo agaali ng'amaanyi ge ne bufuuka obunafu bwe. Batugamba nga Museveni nga bamwagala. Oyo Museveni nga bw'aba alina laale mmwe mwereeta ne mumutegekera ne mumufumbira emmere ne mwefumbira emmere ne mugyegabula ne mumuwa n'amakula. Sibo ne Museveni n'atwala amakula. Naye mwe mwalaba ku Museveni oyo era nga bw'oba n'okubalaala ebyo by'okwesimbawo Semwogere musajja atunga agamba babanza abantu n'abajjawa bambi era Semwogere yabeeranga n'abali bakakongoliro ba DP ate nga tebajja lwa Semwogere bajja lwa Beni Kiwanuka. Ati munnange DP ya Beni tugende tubugirize Semwogerere nga Museveni ayogerekekako. Yajje waffe buwama abakyala ne bayala emikeeka n'ebikooyi mu kkubo emmotoka ye neetambulirako mayiro 2 okutuuka awaliraale nga tuli baana bato tuvudde eri tutambudde mayiro 13 kujja kulaba Museveni nga Museveni ayogerekekako mu kampeyini. Ye ng'obyogera otya oyimirira otya ku kyalo n'ogamba abaana kakati DP Semwogerere mwe mwatutemera ebitooke kwegamba mwe mwatutemera ebitooke embiru wuuyo era nga bagamba bane banammwe temubeera n'abaana ba gundi oyo musajja wa DP. Abantu ba DP mubamanyi mbabuulira twalina omusajja baali bamuyita Kato Magoma ekitundu kye yali baali bakiyita Magoma ye sigalawo ku kyalo nga wa DP. Batugamba nga bwe mugendanga ku luzi ne musangayo abaana ba Kato Magoma mulindeeko abaana basene bagende oyo omusajja wa DP. Naye ningamba naye baba DP bo balya mmere kifo okuyimirira bo basene ng'ani asooka okuyimirira naye era nga nange olutuuka bagamba mwoyo mwana wa Katongole musirikale kale wakiri nga nange nnina yaako naye ng'owa DP kivume 2010 ne wajja Besigye ng'omuntu ku kyalo okubeera owa Besigye oyo omuvubuka wa Besigye temugeza ne mugira mbabuulira bannaye mwe temwalaba bintu ng'amaanyi Museveni ng'alina ebintu bye yagiraba ng'alina aboogezi b'oku TV ku rediyo bwe boogera wama bamwine moderator weebale okutuweereza weebale nnyo puroguramu wama bamwine weebale nnyo weebalire ddala okulambika ensonga naye nze neewuunya abo abakazi banamboze namboze ne mutolaba omusajja gye yajja eggwanga eggwanga lye yajja mu Central Republic nejja lituusa wano ne mugamba eggwanga lye yajja eriwala niwe balukwago mwakula mutya lwaki mutumalira ebiseera kati olwaleero ani ofuna opondo gwe musajja nja kusitula nkugebe wano mu studio kukuba esasi ya bwereere kiki ebigambo byabaggwako agaali ng'amaanyi ge kati bwe bunafu banaye tetwagala laale Order Public Management Act bill za bill za bigi za law in place Order Public Management Bill. How can you act? Bill baba bagikubaganyako birowoozo kati olwefuuka act endi musomesa wa political education. Now why gathering like that? When gathering when? Why? Takyalina maanyi mu kugazalinga, takyalina maanyi mulaale. Ebintu byeri ow'amaanyi byonna twamulumbayo. Mu elections twamulumbayo ne tumunyiya elections nabalayirira wano ne mbagamba mu Buganda temusobola beera mu by elections neyimirira wano ne mbagamba bwe wabaayo omuntu gwe bagenda okujjayo nga wa Buganda region nva ku internet bonna emisango baagiwangula gyonna baagiwangula mweno musaaga ebintu bye yali alinamu amaanyi bwe twabimulumbamu twabimunyiya era n'okubyagala tabyagala gumenye ekitegeeza abantu bonna babakwata ne babajjawo ne babatwala poliisi bakambwe nnyo simanyi bakute omuntu nejja nagamba bannange onabba akalulu ate alipotinze ne bamukwata oyogera wano okubba akalulu gwawaaba kwegamba gwawaaba ne bamutwala
biyali alinamu amaanyi byonna twamulumbayo naye mumanyi kyetunaba mumanyi ekintu kyetutanaba kumulumbamu mulowooza ekyo kyo mutya temulabanga nakyo mutya kikookolo biri mubitegedde kati obedda gye nzija naye lwakwambadde nyina baleeta mpola kuba mutyayo waliwo olumu lwe twakikolako lwali lwaddi awo lweruwuuka lw'omwaluwa ne bayisa statement number bannaye abasirikale mwenna abatambula mutambulire mu kirindi temuddamu kutambula omwomu kati ate gwavuga yugi totawaana kugijja waka bwe bageza ne bagikuba ne bajasa oba ne bagyokya gwagisasula olwo nga tutandise okujja wali gonja oba ate twavaawo tutya tukomewo eno embwa gyeyotera nga gavumenti eyisiza abaana okusinziira ku mbeera eriwo z'emmotoka musooke muzipakinge wena omukozi wa gavumenti wakirivuga ekipanka naye bwe bakukwatira mu mmotoka yusi awo gwe owedde togezaako okugifulumya naye ekipanka kyo okkirizibwa era obudde ne bukya n'oyimirira ku kkubo olinde emmotoka ya gavumenti n'ogamba gavumenti yagwa gavumenti yafuwa nga terabikako buli yakuyitako kuolwo ng'avuga ekipanka mukozi wa gavumenti naye mbuuza kati senga ate tumulumba mu biri mubitegedde ebyo senga tumulumba awo mutya mulowooza mbu wakabi Museveni naawo tumulumbewo tulabe kikyali tabanga nabyo tabisobola nga bw'atasobola laale tabanga tabisobola nga bw'atasobola okulonda okuwedde nkugambye yateekawo gundi era Intelligence Council gundi kanso egambye ate lwaki tewabaawo presidential debate kubanga Museveni alina ensonga z'okubuulira eggwanga ate ali ne Besigye waffe ne bagenda mu presidential debate era ye yatuuka ne bamubuuzaako I see Mbabazi here my friend Besigye you are welcome juzi bwe twazze era bannange ngabo waliwo social distance no gathering weni gathering kakati Intelligence Council egambye nti kakati tugenda kweyuna nnyo presidential debate zigenda kubeera kurusho nnyo buli sawa musanvu zijja kubeerangayo Museveni yatuma mwogezi wa NRM ife aba NRM tetunnabimanyako kubanga ate omuntu waffe mukwewunya akola nnyo omuntu waffe akola nnyo alina ensonga ebweru w'eggwanga alina ensonga ez'enjawulo so kakati obudde tetubulaba naye ng'ekibiina katutuule bwe tunaaba tugize kuba ye waali naye ye waali naye ffe ng'ekibiina ndowooza tetunaba kukiwulira ekyo ate presidential debate zaaki ate nga bagambye tugenda kubeera nnyo online ebintu mubyogere nga online kubanga waliwo covid presidential bajje batubuulire yadduka mu presidential debate yagamba no guno mwaka tewali presidential debate kiki kakati oyo omwana odebatinga naye oyo mwana njogere ki naye omwana ajja kunzitira mu miguwa naye lwaki Museveni tetumulumbamu ne wano tulabe Museveni mwali oba taliimu mujja kutya ekikookolo mu nnimiro amatooke gengere ng'enjala ebaluma waffe twateganga enkima oteekamu ekikookolo nga kikoze kiti enkima negamba naye n'omusajja atenyeenya kanve wano omusajja tankuba kamuje nejja omusajja tayogera kigambo nagenda kumbuukira bubuukizi kamuje nedduka sebo netubaza emisooli n'okukala ne gikala amatooke oyambazaamu omupiira gw'eggaali bwoti gwe n'otambula n'ogenda enkima n'emira ku muti negamba omusota guno omutwe gwagwo guliwa kati ebeekenga bweti empewo neefuuwa omupiira gw'eggaali ne gwekola bwe guti enkima nedduka emitala 7 bannange emponya omusota bannange emponya omusota kumbe mupiira gwa ggaali Museveni abafugira ku mupiira gw'eggaali amatooke gengera enkima eyagala eryenvu naye olowooza ejjawo omusota gugirume naye bwe tuba Museveni byonna tubimunyiyizza nze ani amunyiya intaneti nangamba mutabani wa Katongole tuteese ekyo bannaye wena bwe mulaba sikyababuuza bannange temwewuunya mumanyi kyempulira kubanga Museveni gwe muti ate nze
atantya yakwata simu namugamba Museveni beera musajja oyogere yatya wabula mmwe nabwajja simanyise ani Sirwadda yagamba bannange nali mbalala mbanyumizaaki musajja nakuba essimu yange nagamba ne bangamba asaba weetegeke mbuno basooka ne bamukubira saba weetegeke mu dakiika 5 kikyate gwani weetegeke omukulu ajja president ayagala kuyogera naawe mbwawo teyavaawo nayimirira namulinda yali ali awo switchboard simanyi switchboards tururu hello is this Sirwadda? Yes Sirwadda. Muraho neza omanyi yasooka kuba munyarwanda Sirwadda tabalimba muraho neza koko muraho uyu muntu mbulu Sirwadda nagamba bani bannanga akubi okakasa gwe mbadde njogera naye agambye ku Sande ajja kutukyalira ku kyaki mbulu tiyaddeyo kutegeera era yakera kudduka kuva mbalala kukomawo natuuza meeting mu kyaki bannanga omukulu ajja bane mukimanyi nti omukulu ajja wano bemuyita abanene bemmenya naye bannange Kyagulanyi weebale kujja nze ate alina kyaŋŋamba namugobye ku simu yange Museveni todda ku simu yange gezo ogiddeko olabe kuba kuya Sirwadda naye Museveni mutumulumba wano mwali mulowooza mwali ayina basasula omwogerera bonna mbu tebakyalina makulu bonna nabagasse tekuliko nagwe yali awadde zaamu Museveni ompe ssente onkola ebyansereko mutumba gwolowooza nze sitegeera ate tosoose bikola nsereko mutumba genda obikola generation yo ife eno ndabyeko ekiwandiiko oba kituufu Ashibaga kata akolimidde his excellence gwe musajja gwe Kyagulanyi agamba mbu osoma Bayibuli tomanyi nti Bayibuli egamba osonyiwanga abaana abato nenkwetondera n'ogaana okunsonyiwa Kyagulanyi Mukama akulaba emisana n'ekiro kwegamba nze mbonebone nga fada oli awo ate big fish kasita weyita big fish namanya gwe bakulidde anti oli big fish namanya gwe owedde kati mbuna ali yangangala yagala kudda magere gezoddeyo Edi Mutwe akulyenga sumbusa bwoba tomanyi Edi Mutwe genda omubuuza omusajja gwe bayita Gideon ajja kubulira Edi Mutwe Gideon yagamba Edi Mutwe yefuze nuupu ye banaye mumutuulako ddi ku kitebe kya mwegindi enyanama temukyakola nkuŋŋaana ne Museveni obonyabonyeza omulembe gwe Museveni obonyabonyeza emyaka gyo bonna tekuliika ategeera olaba ne Mutumba Nsereko asobola atusinga okumanya nti omwezi gwabonese oba tegwabonese naye omutidde mu kabenje k'ensekere tukoleko bye tutakolangako lale tuzikozeekoze nnyo tuzimunyiyiza naye akimanyi ebyo tubimunyiyiza naye abimanyi naye kiri lwaki kyo tetukituukako mmwe abalenzi abato bannannyini mulembe guno mmwe benjogera nammwe mukyekolereko bo bali we baabikolera naye mwagala kuba nti Museveni akyasobola obikola ebyo ebintu oba oyo mutabani wasobola obikola oyo mwana atambula bw'ati yenna naye mwali mulabiko ku musajja alina hipusi mulabiko ku musajja alina hipusi oyo omwana oyo asobola babalimba tamanyi oyo omwana ng'oggyeko ku masasi ge yakubagana gegundi nze ne waffe nakuba ku nkima nakuba tageti nenkuba enkima abantu ne bagamba naye banaye Katongole wazaala ekintu nakuba enkima esasi naye oyo omwana ng'oggyeko bino ebyokulagira genda otegundi tayina tafulumyanga ku sasi era nerimala livugira bulungi nga terivudde nga tamanyi wawe erivudde afuka ne mu mpale omulembe gwaffe tukole ebyo ne bino tubikole kubanga ne laale baazitutiisanga bitukoze baabitutiisanga nga ku Facebook yayinako aboogera nga ku radio yayinako aboogera buli radio eno waliyo Kakooza ow'Ekabula eno waliyo Bamwine eno waliyo Buchana eno waliyo Muwanga Lutaaya eri waliyo baani bangi nnyo bonna Sekabanja waliyo omulalaani waliyo ani omulala Ssenyonga RDC simanyi bikoze bitya baali bangi nnyo nga boogera mu mambo baadaawo ennyenje ne zikunkumuka kati baliwa kati bajjayo mundu ogambye kikuba esasi mu kamwa
nkukubira mu maaso ga kamera nze sisaaga nze ofuna opondo nakube enkoko endwadde nenjitanga lukwago dda wano nzanyisa tebakyalina bye boogera naye mulowooza mutasenga tugezaako nakiri tetusobola bane muyinza okulaba juuzi omusajja omu abasajja balumbi abapoliisi abamanyi baze n'emmundu kukozesa mmundu era DPC yasoose okusuulawo ebyambalo byonna abijjeemu n'emmundu agisuddewo pisito gy'abadde ayina ekirungi ataasizza essimu ye agenze nayo naye abo abantu bwe tubatuukirira ddala basobola think about it within a few days yes munaku ntono sibawadde kukirowoozaako myaka naku bunaku tulabe ekiddako Museveni bw'aba alina laale esoroti abantu abajja moyo mitwalo ebiri kulinnya bbaasa ate si be baavu ne bajja nga beeripye bonna balinga ebinyira naye nga abapangisiza kuva eyo wala asobole okujjuza wano niye abaffe ne beereeta tewali kasente ketubawadde n'atuuka kulaye n'awulira ng'ennaku emuto n'agamba bali bannange aba bantu babajjawa naye Museveni bwe tumulumba mu bino kiba kitya kuba kyekintu kyetutannaba kumulumbamu kyekyokka kyetutannaba kulumba kati mukirowoozeeko nkibalekedde ate mu bbanga ttono nkomawo babuuza kiki ky'ogjeemu yatutiisatiisa nga ayambala obukofiira ne batambula wonna nga military twetungisa obwaffe n'agamba obwo bonna bwange ne tugira n'alyoka akuba ebitishati bya yero n'abigabira abantu n'essente nga n'ababigaba bafukamira mbu munene n'afukamira n'agamba bambi banaye mwambale tishati ya muzeeyi n'emitwalo 5 mbegayiridde temunjokesa ng'afukamidde abantu babigaana naye ng'ezaffe za mitwalo 6 omuntu n'atunda embuzi ye mu kyalo n'atunda embuzi ya mitwalo 5 n'ayongerako enkoko ya mitwalo 3 n'afuna transport n'ajja n'anoonya t-shirt ya nuupu ng'agiteddemu emitwalo 9 ey'obwerere ne bagigoba ebyo Museveni n'abiteekako etteeka t-shirt zonna zange za UPDF naye Museveni lwaki tetumulumba mu bintu bino ate mujja kulooza mbuno mbitya tukwate mundu tujja kukuba Museveni nze sina kintu bwe manya Museveni taliwo mu mateeka talina kintu kyayinza kuntiisa kwogera tukwate mundu tukube Museveni mu kirowoozeeko ne mundu weeziri abasajja bazze n'ejjambiya ne baddayo ne mundu 2 bulijjo si kibagamba niwankubadde babe naye ekyo nakyo kikuyige nti nawe bannange bangambye ne bannaye I salute abasirikale be Buwama nabagambye Buwama mugiveeko ekitoogo bwe booleze entangawuzi bakijeewo simanyi mbuno wabaddewo ebibaati kwegamba bwe mwagala okuyita obatema genda woolabe bagambye byonna babisituddewo byonna babigize byonna ne babitimbulawo kati jangu nga bakulaba nabagambye tewali tebayinza kutema musirikale we Buwama Buwama gwe omuntu atamanyi Buwama bwoddangayo mu vacation soko linnyeko emmotoka ogenda ogigambye Buwama ku stage osoko irijja kulabira ddala ng'ensi yanjawulo era bw'onotukibwa mujja kulabira ddala nga olinga ali oba California oba bwe watu ekyo ekitoogo bwe bayoleza entangawuzi bakisaaye bakulengere bulungi bakukube esasi mu mutwe nga tewali kwebuuza ku muntu yenna bangambye wabula information is power eddakiika 8 zetusigazza Yeremiya essula 18 olunyiriri olwabiri olunyiriri olusooka Yeremiya 18 Bayibuli egamba bweti ekigambo kya Mukama ne kijjira Yeremiya Mukama yagamba Yeremiya kirira ogende wali wammanga ku nnyumba y'omubumbi nyina kyenjagala okukugamba kirira wali ew'omubumbi we tuba tusisinkana ne bakirira ew'omu Yeremiya n'atambula n'agenda ew'omubumbi n'atuuka ew'omubumbi omubumbi n'atayogera kigambo ali ku bintu bye ali awo kuba Bayibuli yatugamba nti awo omubumbi n'amubuuza gye baleko sebo ekyokola kiki
Yeremiya n'atokewo omubumbi n'amulaba. Yeremiya n'atula bw'ati, mbu omusajja n'atandika okufukuta ekintu ku bannamuziga. Omanyi abantu abo abaweesa baba n'ebintuntu byabwe ateekawawo ng'omuntu ono awagala egundi amajambiya n'obwambe. Obwambe yes, obwambe yes. Eggaali akyuka n'agitunuulira eno gy'eva. N'alyoka agisotta nga bw'awagala ow'obwambe kakati n'oli omubumbi yali alina byafukutafukuta awo biriko bannamuziga. Abatambuza bwe bati eri nga bw'abumba bw'ateekamu emikono bw'abumba ettaka bw'akola bw'ati Yeremiya atudde bw'ati alaba. Ate ne Katonda teyayogera nda Yeremiya kigambo. Yeremiya ye yalabanga bulabi. Bayibuli egamba bw'eti, Yeremiya n'alaba ng'ebbumba lifiira mu ngalo z'omubumbi, ng'omubumbi abadde agenda okubumba ekintu ne kigaana ne kitavaayo. Omubumbi n'agamba mu mutima omubumbi n'agamba mbadde njagala ttogero naye ate kakati mu kifo ky'ettogero ate abanzize ate nzigyemu enseeso mugimanyi ate kakati mbadde njagala egundi ate kakati nzigyemu kiki kino. Ebbumba ne lifiira mu ngalo z'omubumbi. Bayibuli egamba bw'eti, omubumbi n'alijjamu n'addamu n'alitandika bupya, n'addamu n'alibumba, n'addamu n'aliyiwamu amazzi, n'alyasa n'aliyiwamu amazzi, n'aligotta buto, n'aliddamu n'alibumbamu ekintu ekirala ne kivaayo. Abadde ayagala kubumba sefuliya n'evaayo. Duli yabadde abumba sefuliya n'evaamu ensuwa. Duli yabadde abumba ebbakuli n'evaamu nga lusaniya, n'aluddamu buto. Yeremiya ali wali alaba. Mukama talina kyamugamba. Yeremiya asoma alabako. Waliwo ebintu ebimu Mukama byasobola okukutwala nga osoma obikwatako, osoma obiraba. Abamu bw'onoddayo gy'oyise kati bw'otuuka wali ogamba kumbe Mukama yali ampisa mu bintu bino nga ddala byebyo. Kagamba Mukama alina we yali ampisa nga tokimanyi nti yali akuyisaawo. Yeremiya n'alaba omubumbi nga eddeena. Omubumbi tamubuulira, naye Mukama abikudde amaaso n'amatu ga Yeremiya, buli ekigenda mu maaso akiraba. Bw'ogezaako omulundi omubumbi bwe yagezaako ogusooka bwe kyagaana yaddamu ogwokubiri kyavaayo. Kati ndi ku mubumbi obudde bugenze. Omubumbi aba kuvaawo n'agamba n'ebbumba lifudde. Teyakoma awo, yaddamu n'akibumba. Ne bwe kyandibadde kigaanye yandizzeemu era n'akibumba mpaka nga kivuddemu kyayagala. Mukama n'agamba Yeremiya nti oyo omulabye, bw'abanga oyo omubumbi asobola okukola ekyo n'akolamu kyayagala, ate nze nammwe nja bamenyaamenya nziremu mbabumbe bwe munaaba muteredde. Isirayiri mwina kye munnoonyaako. Nze nnyina obuyinza nja kubabumbulula oba nja babumba. Naye bwe munaagaana nja kubajjira paka lwe munaavaamu kye njagala. Kakati eyo nayo njiri ndala. Ne Yeremiya alina enjiri yiye ng'eyalaba. N'omubumbi aliko enjiri eyiye endala. Ate ne Katonda alina meseji ye naye aliko enjiri ndala. Kati nsooke kwani obudde bugenze. Naye wulira, tokolanga ekintu ne kigaana leero n'ogamba togenda kiddamu enkya. Kiddemu kijja kuvaamu. Gwe kagamba munnange abakikola bangi, ate kati munnange ffenna tutunde ffene, wali ffene, wano ffene, wali ffene. Gwe tunda ffene. Waliwo abaamuvaamu ng'oli yamugezaako awo n'asuubulayo wakakaaga n'amuggyamu 3,000, Duli n'aggyamu 1,500 agenda okulaba nga kapita eweddeyo n'agamba nze yatandikira mu kakaaga nti nyina 1,500 n'aweta eri yatandise 5 nga kati alina 6,000 kapita. Kati asuubula Dayana. Agenda eyo n'agenda abimegula, abaana ne babimegula ku kyalo, n'alyoka atikka 1,200 nga yatandikira n'ennusu ebi. Ate waliyo yatandika n'emitwalo 600 nga yakkirira agenda okulaba sikyasobola nakulyako kikomando kati. Kati ate leka ngende ndabe ku mpuuta zino bazo zikola zitya. Niwe olemeddwa ffenna onoosuubula empuuta naye okegezaako. Wulira, ekintu tokikola mulundi gumu. Ekintu kiddemu kijja kuvaayo. Kiri kijja kuvaayo. Waliwo ekintu nga kijja kuvaayo. Ekintu kijja kuvaayo, kisobola obutavaayo mulundi gusooka. Omanyi omulundi ogusooka tekitera kuvaayo muganda wange, basobola okusinisa ebinnyo, ye gwasinika ebinnyo naawe. Namugamba nedda, mbadde kugamba bugambi nti oli otya. Kubanga munnange onyumye. Kugamba
kyambalo yambadde. Nagamba yasamira muli nga nawe tonja samya ate ekyo tekikwetera kunja samya nini nkera bw'omusanga ng'era anyumye mugambe kabi ne bambi ate nosinzeeko olw'eggulu kubanga ate eggulu oba byabadde biti naye ate leero kati bya ddala bwekyo kyo bw'omugamba kati olumu ejjo mugamba n'akubuuza naye gwa neebaza obwebaza kakati gguluuza nze nzambala nzijjawo n'omugamba wuno oyogedde tugende zoom nange mbenja kubuuza ozijja wa bwe ziba zikyaliyo yongera oyambale tulabaawo nga kiba kitandise okuvaamu kyoyagala okubumba kubanga bino byogera kuba olina kyoyagala okubumba ngamba gwe weka ayagala okubumba siyagala bino bya kiyaaye anti munaye nandibadde nja naye nga bavuma nze munaye nti okuswala sinaganvuma waliwo eyanvuma kati aliwa bamutwala bajja bamalawo babatwala osigala awo pasita nsabiraako kubanga kati mpulira pasita nsabiraako kiki munaye kakati toyagala omuntu atya yenna ajja kogamba gwe tosalawo yenna ne nabbanja ne bannaye njagala nabbanja ekisooka nabbanja taswala taliiko oba akubye embogo taliiko oba ayambadde atya taliiko oba atambula atya taliiko oba ayogedde ki kwegamba nabbanja sitayiro ye ekwewuunyisa kwegamba naye tumuleete waliwo yasitukidde mu supiika naye bannaye n'abasajja tuli bazira mbabuulira obudde bugenze wamma tokolanga kintu mulundi gumu ekintu tukiddiŋŋane waliwo ebintu by'osobola okulowoozako ng'owulira ng'ebyo nedda Yeremiya agamba netunda omusajja ng'ekintu kimufiiridde mu ngalo naye olw'okuba yali ayina amanye ekyokukola ebbumba lyonna n'alijjamu ate wagamba okufukuta kitegeeza lyali mu muliro bannamuziga batambula bidde eno bidde eri oba byali by'amasannyalaze oba byali bya manyo eno nga banyola bwe bati eri nga bitambula eri nga byegira bwe biti gendako ebukasa waliwo ekyuma ekikuba amayinja gava eno gatambula mayiro 3 wano liyingira mu nga ddamba paka eri bufuluma butono bufuluma musenyu bufuluma bike kugamba ngezako nze bwe mba nsoma bayibuli ngezaako okugiteeka mu bulamu obwa bulijjo ne ngamba kino bakati oba kino oba nakirabawa ngenda okujjukira nga wamma nakirabako awo ebukasa muyenga waliwo abafukuta amayinja jinja ne bali olabyeeko ebimotoka ne bigira omusenyu kibeerawo nekikola kitabula omusenyu kituuka okujjamu kino engeri gyekiguweereza eri ne gukkirira wali ne gwambuka ino nofuna nogamba so tokola kintu lunaku lumu kyokoze kiddemu okikole kubanga n'obuyinza obukitereeza era obulina ate ne Katonda yennyini agamba ekintu asobola okukitereeza kale gwe bwekikulema mugambe kubanga ne mu kukitereeza naye abeerako tugambe Mukama kintu kino twakuddamu kukitereeza abaakibumba kyabafaako mu 86 bali balina kye baagala okubumba kyagaana bakibumba 86 ne bajja mu 95 ne bakiteeka mu constitution ne bakibumba nekifiira mu ngalo z'omubumbi nekifiira mu ngalo z'Abannayuganda nga balaba bwe bati kakati ababumbi abaliwo mu ab'omulembe guno tetusobola kuddamu ne tukiteeka ebbumba liri ne tuddamu ne tulikola nga bwe baalikola mu 86 ne tuliddamu batabani bakayiira batabani baani bankwanga waliwo abasajja waliwo omusajja bamuyitaani abasajja we bali awo we Uganda wabula mukoma kukugira kukwogera tata wange nga yakuba emundu ekibibi kakati ate gwe kitawo yagikuba kati yene sawa tuddemu tubumbe ebbumba liri tulijjemu tuddemu tukwate tuddemu tubumbe Uganda empya ensolo zifa ziggwawo embogo zituggwako ebintu bituggwako ate ffe tubyeriira mu sausage obutonde bw'ensi bufa buggwawo mbw emiga giva eri nga gitambula gidde eno ng'abantu mudde eno ne gibabikka ennyumba zonna ne bazibuutikira ekintu kyazze kitambula ebintu bye tulaba simanye Sri Lanka biri Uganda kati kiki gavumenti mbabuulira
tutekwa kati okufukuta ekintu buto tukifukute tuddemu tukibumbe kiveemu nga bwe twali tukyagala before. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkabaze olunaku lwolwaliro Mukama Bayibuli egamba Yeremiya n'atunula n'alaba omuntu bw'abumba n'agamba ye ekintu nga tebakibumbye bulala. Era okulonda kufudde bwe kuti batta abaana mu kulonda. Kwegambira mu kulonda mwe battidde abaana abatalina kye bakoze ekintu nga kifudde. Sente zibula okusinga ne bwe zaabula ku amini kwobote. Abalina emmundu nga balina obuyinza bungi okusinga luli. Ekintu nga kifudde, ekintu nga kivunze. Kagamba omwogezi wa Supreme afudde. Omusajja omukulu bamuttidde ki RDC. Era basse omusiraamu omulala. Naye kino ekintu nga kivunze. Nga kigaanye okuvaayo. Nga twali tugaanye okuddamu mu bintu bino. Nedda. Kati tuggyemu ebbumba tuliddemu. Naye bannange Yeremiya yali musajja. Asoma alabako. Tewali mubumbi kye yamutaputira. Naye ye bye yalaba bye yataputa. Genda osome bw'osangawo ng'omubumbi alina ekigambo kye yayogera. Sidda kubabuulira Bayibuli. Omubumbi teyayogera. Naye Yeremiya yasoma alabako ng'era buli kimu akitegeera. Waliwo bye batajja kukubuulira ng'olina kubitunuulira obirabe. Obi-interpreting ng'otegere no kakati kino kifudde. Kipalamenti kifudde. Kiki? MP yasitukidde mu supiika. Ekyo kipalamenti kiba kifudde. Kwegamba gwe kubisaamu akafaananyi ng'omwana yawasizza maadamu. Omwana yawasizza maadamu. Kagamba kati awo maadamu aba atugamba ki? Kati omwana bw'awasa maadamu. Nemubeera mu kirasi ne bagamba oyo maadamu. Muka head boy. Wangi? Oyo maadamu tomwogerako munnange. Head boy yajja ku naye. Kati eryo ebbumba lifudde. Twabeera ne maadamu supiika waffe ng'ali awo nga bambi lino ebbumba lifudde Mukama. Tusaana okubumbayo ebbumba eddala. Eryo ebbumba tuliddemu tulinyige. Uganda tugikomyewo ku mutindo mu linnya lya Yesu. Mukama nsabidde abantu bano mukwano balina ebizibu byabwe. Mukama Uganda eyesi waliwo abantu abafiiriddwa abantu baabwe. Abantu babadde bagenda kwanjula saddaaka y'omuchwezi gye yabasanze. Emirambo 3 giva mu lubuto lumu. Emirambo 3 giva mu nnyumba emu. Mukama abo abantu bakwetaaga. Bwe kiba kisoboka jangu mu buliwo. Maama omugambe nti nze Katonda ow'eggulu nze nkugamba. Kuba kati bino byabasodooti kati omuntu oyo omubuulira njiri ki? Wakiri agwana yeebaka aloote nga Mukama yennyini alina kyamugamba. Akwate essanyu amuteekemu ekintu maama akere ku makya nga awulira essanyu mu mutima wakati mu kufiirwa. Kati oyo omugamba ki? Abaana 3 nga bayoka ku bbeere limu. Mukama tusaasire. Sisinkana abantu bano Mukama obeereko w'omujja. Mugambeyo ekigambo, muweeyo ekirooto. Leka omuntu afuneyo essimu emu. Ekyusa obulamu bwe mwene ekonomi etagala. Mukama leka omuntu asisinkane munne gwe yasoma naye. Waakiri asangeyo munne amubuuze ekiki. Kugamba kakati oli awo bw'oti. Yitako ku ofiisi ejja. Nkubirako ku ssimu. Jangu osange mu bbanka yitawo obuyisa oyingire. Mukama wali wano omuntu ali wano nga yawuggwamu essuubi. Naye musisinkane mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinzibira tusabire. Amiina. Ali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo. Nenzikiriza n'omutima gwange. Enjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa abanjagalire nange mbaagala nnyo mu Kristo Yesu. Enkya ssaawa ze zimu tusisinkana wano. Obuddakiika obuyitamu ndi mu kusasula eddakiika zammwe ze mummanja eri si mu bubi. Naye tusisinkane enkya Mukama bw'anaaba ayagadde. Sigadde nze SP Simuwire Bible and Politics. I sign out. Mwera.